walaqad atayna Dawuda wa Sulaymana ilma naye mubi Allah biyamuwa Sulaymani alayhi salam yamuwa ebyengera bingi mubimu kubyo nga asobola okwogerezeganya n'ebitonde nga asobola okuddawo n'akuba emboozi n'ekitonde gwe kyotasobola kwogera nakyo ng'akawuka nga ebinyonyi nga asobola okwogera nabyo. Olwaleero ani alina obufuzi obwenkaniddeawo? Naye yagamba nga amaze okulaba ebyengera bino byonna byonna Allah byamuwadde, yagamba hadha min fadli rabbi liyabluwani, bino byonna bye mulaba Allah mpadde abimpadde kubeera nga ngezesa. Ashkuru am akfuru, alabe oba naabeeramu abamwebaza oba naasobola okubeera nga neteekamu amapa nti neŋŋamba nti gano magezi gange. La, ensonga lwaki Allah yamuwa byonna kigezo alabo banebaza Allah subhanahu wa ta'ala, kukubiriza okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nga wa afdalu ni'ma, nga nekyengera ekisinga ebyengera byonna ni'matul islam. Afdalu ni'ma, akbaru ni'ma, kisse mu mutima gwo n'embirowoozo byo nti ekyengera ekisinga ebyengera byonna ni'matul islam, kyekyengera ky'obusiraamu.